Kulusegere wano nyinawo Mutujju Kisule Waguma mwebale nnyo abasimya alipota gye yabatuusizaako eva mu bitundu by'omu mambuka. Fenna tuli bagumu nnyo, tuli bapya nnyo ngera bw'otuulira abantu baakava ku holiday Omutujju ababuuzaako ne tulyoka tugolomola. Mbalamusizaako yonna gye musinzira okuwuliriza bataayi sebintu yeebale kubaganya kugira nga mukyatembeeta obulamu. Era tuzze tukomyewo tutandikire wali we twakoma ku mulundi guli bwe twali tetunnabambaga kwolekera bukiiko bwa kkono obw'eggwanga. Nabeera nga abunzise kakati omuto omukulu agumya omuto omukulu Tekino Kasangati gw'osooka okugumya omuto mbadde maze ogumya tandika Segu yagumya omuto tugende. Ashrafu kugumya nti tuzze mu lukontana luno tulina okulaba nga essota tulisomoka tutandika okulengera mu nsi ensuubize. Amiina. Ye ate Kabiswa agamba atya? Amanyi naze katamukago nakata emere akugumya ti tugenda kulwana sirano tukube ku mutwe kiringi lirimu tujja kuli kubanga tulira bulungi tubenga tulitayiza kale amangu ago olukyo olubadde okyogera ne tugenderawo omuntu nga akuba omubala omuto bwakuba omubala mu kukuba omubala guno agukuba mu bwangu na bwangu n'akuba omubala. Erinnya eryange nze Muledwa Ashrafu Musoke nga nsinzidde Kirema Ssemuto musaza ery'Obulemeezi mukontanyi wange Segu ya Polekapu aneddira Mamba Kabiro Muguya mala gaffe kuvuga nti kalya kokka getenda obulya mpola sirya Mamba amazzi nnywa eno si Mamba namakaka gwenisanga mu menvu n'ebikutaalibira bene agunde bwe kiri sitwabadde ku mpewo twabadde mu bugwanjuba mu buvanjuba bukiikakkono eyo amawulire gatutuukiddeko ago okuseerera omutaka omukulu w'ekika ky'Emmamba. Twagala okusaasira abazira Mamba bonna gwatusinzisa abasajja ne tugenda mu kika mwana omulala muwala amanya gange nze Nakato Emily omuzira mpeewo nga nvudde musaza ali ekyagwe omukondanyi wange ye Kabiswa Ronald ombala gwaffe guvuga nti balampima bagenda n'ekkungu gunda aisera kikala taka nantatungibwa. Obwana buno bubadde bulungi naye ne muledwa tasaaga naye n'akawala kano ke kamu ku buwala obutambuza obumalirivu ogenda duulira ebula lugumu gokka ekibira tukisomoke kale twagala twambukeko waggulu tutere tuzeeyo obuyinza Emmengo Ssaabasajja nga kyalimu alamula okujjukiza nti obuvunaanyizibwa bw'okulaakulanya eggwanga tibuba bwa pulezidenti bwa minisita oba wadde bwa babaka bwa paalamenti naye bwaffe ffenna abawangalira mu nsi Uganda tewevumanga omusolo teguba musango wabula buba buvunaanyizibwa bassebo ne bannyaba eri eggwanga lyaffe waali lunaku lwa URA tuli nayo mujja kubanga munyikira ebisingawo naye kakati tubakwateko bano omusajja muno olukolokolo olusika lukusika olwolwaleero Segu ya Polekapu omwana omuzirangabi asika ne Kabiswa asika Ronald era Omutujju yabasookeddemu mu kumasuka obubonero balamuza okuva kamu okutuuka ku bubonero 6 akagaana kate ng'olamuza obuddako. Tugende Seguya. Esem. Mpa ekigambo kimu mu buwangwa bw'Abaganda ekikozesebwa okunnyonnyola embeera y'omulwadde ali obubi ennyo nga takyesobola. Tugamba nti embeera gy'atuuseemu yeeyitibwa eya tuyita kyatuuseemu kyekiyitibwa ki? Embeera eyo gye tuyita oba ekikolwa oba embeera oba ekikolwa ekyo kyekiyitibwa kitya? Tugaa nti omulwadde njagala ekigambo kimu kyokka. Omulwadde Seguya wano tuwaliwo kementerera naawe kubonera obubiri lamuza obubiri tugende eno Seguya tusookedde wali nga tugamba nti omutaka w'ekika ky'Emmamba ye yavudde mu bulamu obw'ensi eno bwe tuba nga tutegeera ebifa ku kika ky'Emmamba ono bw'aba wakugalamizibwa abeera agalamizibwa mu kifo ekiyitibwa Sagala Buwaya bw'otyo n'obeera ng'obubiri obufunye lamuza obusatu. Genda ku busatu buno obuwulire Seguya. Olubuto lw'omwana bwe lulekera awo okukula mu nnono Abaganda ekyo bakiyita ki kye lufuuse? Ekyo bakiyita obulega. Lufuuse eki?
Nkongolo. Kakati genda ofunye bumeka obwo Seguya abeera nawe ng'obumanyi obubonero bukatiramuzi obuna tugende. Seguya bino bya bigambo bye tukozesa bulijjo naye okujjako ng'omuntu abitegedde tuba tumulese mu lulimi Oluganda. Ono bw'atyo yagambye munne nti olunaku olw'enkya mbadde nteesa tuzuukuke mu nswera. Tuzuukuke mu nswera. Ono yabadde ategeeza bazuukuke kuva wakati wa ssaawa meka ne meka. Wakati wa ssaawa 12 ez'okumakya okutuuka nga kwemu. Nga kwemu. Obulina obuna lamuzi obutaano. Jangu ku butaano Seguya. Mpe ekigambo kimu ekya bulijjo. Abayizi kye bakozesa okutegeeza amasingasinga oba amasingasinga bw'oba otegedde olulimi mu empise. Amayingaanyi. Obufunye genda ku mukaaga. Kati lamuzi omukaaga Seguya tonakola bubi n'akamu n'akatono. Seguya tonakola bubi n'akamu n'akatono. Ne tugamba ekitongole ky'emmwanyi ekya UCDA. Okitegeera? Kitegeera se. Kyaddaaki ennongoosereza mu Parliament yakoleddwa nti kigenda kuvaawo kitwalibwe mu ministry ki? Ey'ebyobulimi. Ey'ebyobulimi naki? N'obuvubi. Kale genda obu mukaaga obeera omazeeyo kale ne tubeera nga Seguya tukulisaayo ate ne tunona ono bwe tumugusa ne tunona omulala tulina URA omwami Masembe waali okwogerera obulungi nnyo tutuusaako ebifa mu URA otyo tugende wuliriza Kabiswa weewaawo mpa ekigambo kimu Abaganda kye batuuma embeera y'omukazi okubeera ewa mwannyina bw'alemererwa obufumbo bwe. Okuwusira okwewombekera akamu kaganyira muze obubiri Kabiswa bwe tuba tusaasira kabaka okuviibwako omuntu we bamusajja we nga omutaka ow'emmamba tugamba nti twakuumye bubi Ssaabasajja bwe tutakozesa twakuumye bubi tugamba twakoze eki? Watusinze ayibene utusinze ayibene wegendereza ebigambo okutusinga twakuumye bubi oba twakoze eki? Twayenjedde olinganga abatya nti ate nno Kabisa ono yatukako ku final mu kanyomero kano kamusumuludde kubanga batuka ku final babanga tibakkirizibwa kuddamu n'olwensonga eyo Seguya omuntu gw'oliko naye yatukako ku ki? Mugenda okuwulira engule World Cup y'oluli mu ssaza ly'e Bulemeezi tugiyise kankenke ne Seguya wako haya kale obufunye bubadde bumeka? Bubadde bubiri ddayo ku busatu. Jangu wano Kabiswa weewaawo mutujju ettaka lye batemye era tuyite eyo mu mbeera eyo ettaka lye batemye okubumbibwamu bulooka ne limala likala nga teribumbiddwamu bulooka Abaganda baliyita ki? Enkongolo. Obufunye genda otyo kakati lamuzi obuna Omuganda era bw'atyo obudde buyenga omulenga njuba tigunnajja ng'akozesa bintu ebiri mu butonde. Kati njagala tubuulire ssaawa mmeka Omuganda z'ayita amalya g'ekyeggulu ziba zivudde mmeka ne zikoma mmeka? Ssaawa emu yakawungezi paka ku ssaawa 2. Emu eyakawungezi nedda ssaawa 2 ez'ekiro okutuuka ku 3 mpaka ku 3 obuna buganyira muzi obutaano. Jangu ku butaano Kabiswa mu kugabana ennyama omuyizi ow'okusatu afuna ki ku nsolo? Omuyizi ow'okusatu nga bwe bafumita ensolo omuyizi asoose ow'okubiri ow'okusatu afuna ki? Mayingaanyi kituufu naye afuna ki? Gaba mayingaanyi kituufu mbiri z'essatu. Kati kale lamuza omukaaga Kabiswa tugende kazi kati minisita omujuvu ow'ebyobulimi yani Frank tumwebaze n'obeera nga obufunye omukaaga n'obeera nga mumaliriza. Tuli ne mukulu Masembe atuwaamu kadoozi abo agafa mu Uganda Revenue Authority ekwagaliza okukwataganya obuvunaanyizibwa bwo tukulaakulanyize wamu eggwanga. Munnange gwe ampuliriza
twagala okujjumbira ekisonyiwo kye twateekawo eky'omusolo gwe wali obanjibwako nga 3 Juni 2023 tulinayo ennaku 4 ezisigadde okutuuka ku 31 Desemba we tukubiririza okubeera nti ojja ku ofiisi yaffe oba ogenda ku website ya Uganda Revenue Authority ura.go.ug osobola okubanga weesabira obanga weeteeramu ekisonyiwo kyo ng'osasulako omusolo gwo gwokka ogwali gukubanjibwa. Njagala kujjukiza era nti 31 Desemba era we tuteekeddwa okubanga tusasulira omusolo oba n'okuteekamu return ez'omwaka ogwaggwako nga 3 Juni 2024 guno mwaka gwennyini gwe tulimu. Emyezi 6 egikuweebwa okubanga otuukirizaamu obuvunaanyizibwa buno gijja kuba giweddeko. So kola kati obateekamu ennyanjulayo we tunaatuukira awo mu Ssekukkulu nga tolina bikusikasika ng'obuvunaanyizibwa buno obutuukiriza. Eyeetaaga okuwabulwa ku ntuukiriza y'obuvunaanyizibwa buno yingirira ofiisi ya URA yonna ekuli okumpi oba tukubireko ku ssimu zaffe ezitasasulirwa tujja sobola okubanga tukuyamba. Essimu ajja kubanga azituwa omuwulira Mwami Masembe ayita mu bimpimpi naye nga anyikiza era ensonga nebeera ng'egguse bulungi nnyo. Tukutwala butereevu nnyo kakati mu masuka y'abato. Ne tugenda mu ndukusa era endukusa omutujja era nazo yazisooseemu. Weewaawo tugenda kusooka waani? Muneddwa Ashraf Musoke. Musoke Ashraf. Anjisiwa. Ekinnya ekisimwa ku kiswa omukuŋŋaanyizibwa enswa kiyitibwa kitya? Kiyitibwa envubo ssebo. Akamu kafunye. Muleddwa njagala oyogeze maanyi. Muleddwa olukontana lw'olwaleero olulaba otyo oluyitako kubanga tobadde kasajja kangu naye muluyitako. Luyitako ssebo. Kale kakati Muleddwa yagamba tuli ffenna. Yes ssebo. Kale Muleddwa Anjisiwa. bwe tugamba kabaka nti gutusinze guba mu kyogwo ogutusinze? Ssebo guba musango. Guba musango akamu n'okafuna manyi obubiri n'obufuna lamuzi obusatu. Jangu ku busatu. Yes ssebo. Omwana gwe mugatta nnyammwe gw'omuyita otya bwe batomuyise muganda wo? Muyita mwannyinaze. Muyita omubbeere. Kakati obwo obufunye genda ku bulala. Kale Muleddwa genda ku bumeka kati? Kubuna ssebo. Kubuna. Ekirime kye tuyita pamba tuba tukikolamu kikozi? Tuba era tukikolamu pamba olusu ge bateeka ku mabwa singa omuntu aba afunye ekisago. Nga kye tukikolamu ekyamaanyi? Tukikolamu. Bwe tugamba ekintu okikolamu kyawukana n'okugamba tukikozesa ki? Kakati pamba tumukozesa okukola ki? Naye bwe tugamba tukikolamu ki kiba kitegeeza nti kisobola okukyuka ne kiva mu mbeera ya pamba ne kigenda mu mbeera endala. Pamba tumukolamu ki? Pamba tumukolamu era bamukolamu pamba. Obusatu buganye ne tugenda buna buganye lamuzi obutaano. Jangu ku butaano wano tugende. Omuggo ogukozesebwa okusima lumonde guyitibwa gutya? Guyitibwa ensobyo ssebo. Obwo obufunye butaano genda ku. Kale Muleddwa kati lamuzi 6 tubuuze. Ebigambo bino ffe tubatwalanga ababitegeerera mu bitegeera. Ne bwe butuuka ku kubinnyonnyola mwana wange mu binnyonnyola mu nnyonnyole esanyusa abawuliriza. Tubuulire okwekaniikirira kye ki? Okwekaniikirira kiyinza okuba oba ku muntu oluusi okweteeka ku mulimu oba gw'atasobola kukola. Yes ssebo. Kale 6 n'ogufuna. Eyanza nnyo ssebo. Ne tunona omuto addako mwana muwala. Wangi ssebo. Akalenzi kano okalaba? Yes ssebo. Bwe bakujja ku ngule kabaka kujjeeko ate kabaka kujja ku bukadde 4 obulinzi endukusa. Tekisoboka ssebo. Kale aya tugende. Yes ssebo. Ekiswa Yes ssebo. ekyeteekateeka okubuuka Yes ssebo. akadde konna Yes ssebo. tugamba nti kiba kikoze eki? Kiba kifuluse. Ekiswa ekyeteekateeka okubuuka akadde konna tugamba nti kikoze eki? Kiganye ssebo. kale akamu kaganye lamuza obubiri ekiswa kiba tekiganye. Otyo lamuza obubiri kale tugende omuto. Yes ssebo. Bwe tugamba nti ogundegunde ayisa basajja tuva tumugamba kukola ki? Tuba tumugamba agundegunde
buli abakola emisango mu Buganda. Bwe tubagamba Ssaabasajja nti ogundegunde ayi Ssaabasajja okugundagunda kiba kitegeeza ki? Kugumira ssebo. Kugumira? Yes ssebo. Bw'oli muto kale funa obubiri lamuzi obusatu tulabe. Bweyanza nnyo ssebo. Tugende ku busatu wano. Yes ssebo. Mu ŋŋanda zo ani akuyita mwana wa nnyo? Ssebo aba muganda wange omubeere. Nedda. Abakojja wange ssebo. Tekiganyi tetugenze kubula. Kale lamuzi obuna obusatu buganye obuwunga tusobola okubujja mu kasooli. Yes ssebo. Tuweeyo ebintu ebirala bibiri bye tusobola okujja mu buwunga. Ssebo muwogo. Tusobola okujja obuwunga mu muwemba. Mu muwemba. Yes ssebo. Kale obuna bufune lamuzi obutaano. Bweyanza nnyo ssebo. Ku butaano omuti ogukozesebwa okusika ebintu ebiri waggulu gamba nga ku miti. Yes ssebo. Guyitibwa gutya? Olusolobyo ssebo. Omuti ogukozesebwa okusika ebintu ebiri waggulu. Tayenukudde mwana muwala obutaano buganye kati lamuzi omukaaga tulabe. Okwefumiitiriza kyeki? Ssebo okwefumiitiriza kuba kulowooza ku kintu ng'okiremeddeko nnyo oyagala okizuule. Ng'okiremeddeko nnyo oyagala okizuule. Kale omukaaga n'ogufuna mwebale nnyo mwebalire ddala. Tusibwako Uganda Revenue Authority developing Uganda together. Bwe kiri Uganda Revenue Authority okulaakulanya eggwanga buvunaanyizibwa bwaffe ffenna era tulina omukulu Masembe olunaku olwaleero kana akatundu ke tugendako tukugamba bugambi nti kakasa nti nno enkola za URA ozitegeera bulungi. Kakasa nti ofuna amawulire amatuufu. Kakasa nti tolimbibwalimbibwa. Kakasa nti nno otogendera ku ŋŋambo ng'amazima amasengejje URA egalina. Kakasa nti osasudde omusolo gwo. Akagambo tutambulira mu kagambo kamu kakasa n'akatundu kano tukayita kakasa. Seguya tuwulirize ne Kabiswa. Bwano mbabuulirako bubuulizi ku mazima amasengejje agava mu URA oba gakwata ku nkola y'omusolo. Ate oluvannyuma ne nzijjako akabuuzo ne nkubuuza nkakase ddala oba owulidde kye ŋŋambye. Tuli ffenna ssebo. Otyo. Tugamba bwe tuti. Tuwuliriza ssebo. Singa omuntu asangiddwa ava bweru wa ggwanga n'abaako ebyamaguzi bye byatambudde nabyo okuyita ku kisaawe ky'ennyonyi oba ku nsalo ya Uganda n'amawanga amalala. Omuwendo gw'ebintu ebyo bwe guba tegusussa $400. Ebintu byatambudde nabyo omuwendo gwabyo bwe guba nga tegusussa $400 aba tagenda kusasula musolo gwonna ku bintu ebyo. Mbaddiramu nti singa omuntu asangiddwa ava bweru wa ggwanga n'abaako ebyamaguzi bye byatambudde nabyo ng'ayise ku kisaawe ky'ennyonyi oba ku nsalo za Uganda n'amawanga amalala, muwendo gw'ebintu ebyo bwe guba tegusussa $400 aba tasasula musolo gwonna. Kati kyembuuliza Seguya, omuntu ava ebweru w'eggwanga ng'alinako ebyamaguzi byatambudde nabyo bw'aba waakuwa musolo byatambudde nabyo biteekwa kuba nga biweza $100 bimeka? Ssebo biteekeddwa okuba nga bisussa mu $400 n'okweyongera waggulu. Obubonero busatu. Ne tujja ewa Kabiswa. Kabiswa, abava ebweru abakwatibwako kino baba bayiseewa oba wa? Baba bayise ku nsalo y'eggwanga oba ku
kisawe ky'ennyonyi obubonero busatu naye yongera okaze eddoboozi gwe Kabiso nsalo y'eggwanga nga Kenya obanga bayise ku kisawe ky'ennyonyi Entebbe obubonero busatu emboyanza kati ne tujja Seguya Sebo Sula Nonde ne Sabula 47 CBO ekugamba Mopesa yenkola gye twabadde tukunyonyolako lunaku lweggulo enkola mugenda okuyita okubeera nga weewola ssente nga oyita ku simu yo oyina enkolagana ne KCB Bank yeekolagana ne MTN okusobola oganyulwa mu nkola eno oteekeddwa okuba nga weeyunze ku mukutu gwa MTN era weeyungako omulundi gumu gokka ng'onyiga sita 165 onyige sita ate awo okozeeko 45 onyige hash nyingiza enter esimu egenda kulaga engeri gy'ogenda okwetaba ku Mopesa tojja kubeera bubeezi nga weewolerako naye ojja kusobola n'okusevingako sente zo obeere nga oweebwa amagoba ebitundu 3 ku buli 100 so nga ate bw'oba waakusasula nga weewoze akasente bojja kuba nga basobola akasente ako ke weewoze okazaayo mu nnaku 3 mu nnaku 7 mu nnaku 3 mu nnaku 5 mu nnaku 7 oba mu nnaku 30 ebisingawo tugenda kuba tukubikubulira mu nnaku 3 mu nnaku 7 mu nnaku 14 ate ne mu nnaku 30. Seguya Sebo wuliriza ebigambo bino Yes bannange twalaba ekinyumu bannange twalaba ebisolo kyali wajjala byali kitundu ku luyimba oluyimba luno lwayimbibwa bakikaaki baali ku mukolo ki baali luddawa Sebo lwayimbibwa lwayimbibwa bakika kyantalaganya nga baali sayidi ze Namugongo kyali wajjala era baali batandika ebika bya Buganda. Seguya ngenda kuwa obubonero naye ekyalo ekyo mu butuufu kye kyavaamu kyali wajjala naye baayitangayo wajjala kakati omukolo gwe baaliko kitaabwe wadda yali abagabira emiziro kituufu bibika byali bitandika nga bwe bagamba tugende kwata omuzindaalo ukutte mpa ekika ky'ennyonyi ekisibuka ku kizinga Buziri mu nnyanja Nalubaale kibe kyankusu obubonero busatu emboyanza ndalo wuliriza bw'osima mu nkata n'okutulako lumonde n'oddawo n'oziika mu kikata mwattu wamerawo lumonde munwe gwa lumonde omulala oguyitibwa gutya omuzi nedda ogwensibukira kiganyi omulonda ayinde kyange kwaka ekikyo kabiswa kino ngenda kukisigaza wano kifuuse kattira kino kakati omummonde ogwemeza gwokka ne gukula ate era nga guliibwa gwe guyitibwa gutya omulanda sebo nedda ogusibuka negwemeza gwokka nga guliibwa gwe guyitibwa gutya omunnanga sebo nedda agezeko gumu amayingo kiganyi omumonde ogwo gwembadde nnoonya gwe mumonde ogwo guyitibwa omunyangwa tugende sebo kale toyanziza telo 5 esota lijje etelo 5 asookajje Polycarp Sebo wegendereze esota teri kubojja Esota litema mukontanyi lyegendereze terikubojja bwe likubojja terivumulwa. Seguya Sebo olunaku tuli ku lwa Uganda Revenue Authority. Obunukuta buli bubiri obugambo buli bubiri bufaanaganamu mu njatula
naye nga butegeeza byanjawulo. Ke kagambo tiini ate ne niini bwawule tulabe. Kati niini kakozesebwa ku ndagamuntu, omuntu kwegamba enamba eyo gye bakuwa ey'eggwanga giyitibwa niini. So ate tiini ko kakuweebwa ekitongole kya URA ekikulaga engeri gy'onoosasulamu omusolo. Lwaki tokozesa namba bwe tugamba kakuweebwa kitegeeza URA kuwa akagambo? Tiini ke kanamba URA kekuwa kwosasulira omusolo gwayo. Esota n'olisomoka neyanza nsiimi bwongedde oba kusigala kagambo obadde olaalidde, kubanga URA tegaba kagambo, egaba namba, enamba y'omuwi w'omusolo ey'enjawulo nga yiyo ku bubwo. Ne tujja wa Omulangira Kabiswa. Engabo gy'otakutemu togiyitanga kagabogabo. Ekitongole ekikuŋŋaanya omusolo gw'eggwanga, omusajja akikulira lw'otalowooza nti omulimu gwaliko mwangu okuŋŋaanyiza eggwanga omusolo eggwanga kwe litambulira. Kozi akulira ekitongole ky'omusolo kati yani? Musinguzi Kiyoji. Rujoki mu Kiyoji. John, omwami John Musinguzi Rujoki. Aya kale esota n'olisomoka ne tulyoka tuzaako buza amukuzaako buza atwagala kujjukiza Telo 5 naye mwami Maseya sebo tuli mu katundu ka kusuula nonde era mwe tukyatambulira. Tuli ffenna mu Buganda. Omutaka omukulu w'ekika bw'ava mu bulamu bw'ensi tumuyita omubuze. Bwe tumuteerako omusika awo ye omusika ne tumuyita omuki? Omubbulukuse. Obubonero busatu. Aya ne tujja ewa Kabiswa Omulangira. Omutaka omukulu w'ekika mu Buganda bw'ava mu bulamu bw'ensi alina obuwangwa bwe bulagibwa bwateekeddwa okuziikibwamu. Mu ebyo mwe muli n'entaana mwagalamizibwa nti eteekwa kuba ku buwanvu obwa fuuti meka? Okusuuka mu 15. Obubonero busatu. Ne tuddayo ewa Seguya. Seguya, mu Luganda waliwo ebigambo bye tukozesa okunnyikiza obumanyi oba obukugu bw'omuntu bw'alina mu kintu. Okugeza tugamba nti mulwanyi namige. Ngera bwe tugamba nti mubbi kungwa. Obubonero busatu. Ne tujja omubbi tujjaga nti mubbi kungwa. Ate lukulwe abamuki. Omubbi gwe tuteekako nti mubbi kungwa. Ate ani gwe tuteekako lukulwe? N'okekereza eddoboozi Kabiswa olinganga ayagala okugira abantu banekuwulira. Omulwanyi. Kale funa obusatu tugende. Esota lijje 27 tuyongereyo. Esota litema mukontanyi lyegendereze telikubojja, bwe likubojja terivumulwa. Seguya. Okubuuka kw'ejjanzi kuyitibwa kutya? Okulasa. Esota liyiseeko.
tugenda awalala. Esebo. Kabiswa. Sebo. Ogenda kumbuulira. Esebo. Anti bye tubuuza bye tuba twababuuzaako edda. Ogenda kumbuulira Kabiswa nti Abaganda bawanuuza nti omuntu agwa mu bizibu kiki kye baba bataamukolera ng'akyali muto. Ati bamukuba kiyina. Waliwo kye baba bataamukolera okumwalula. Obadde ki Kabiswa? Olukasuka lumu lwokka lwe lusigaddeyo kiki kye baba bataamukola? Baba tebamufugika. Essota litema mukontanyi. Kabiswa ali mutemye. Obubonero 6 ne bugenda awo. Ne twanguwa ne tugenda mbato. Netugenda mbato naye nga sitwagenda mbato kojja kakutuuseko DTSOLA ne CCTV kamera nga akutegeeza bwe bakyayimiridde bano be tulina akawungeezi akaleero. Mujje mwerabire ku kyafaayo kyokka ekyobuwangwa kyokka ekitandikiddwa ku mulembe Omutebi, emizannyo egy'omweso egyaki gyonna gye gyaliwo mu mirembe gy'abajjajjaffe. Engule kyekyobuwangwa kyokka omuzannyo ogutandikidde ku mulembe Omutebi era nga Simba bwe gutego kyeguvudde kutuuka ku ddaala ly'ensi yonna okuyitibwa World Cup y'olulimi. Waliwo babaawo World Cup y'omupiira and World Cup y'olulimi. Kati kakasa munno ne munno akakase munne tusijja kubulayo ku World Cup y'olulimi ku Luweero Nimrod Hotel. Bwe twali awo mu Sia nembira byange banalo obulemezi mwe mwasaba ne mulajana nembakakasa nembagamba okusaba kwa mwengenda kutuusa eri bakama baffe tubasabire olw'obuwagizi n'obujjumbize bwe mulaze Simba ebbanga lyonna mubeere essaza eddongo mberenga omwaka gumu tubawadde events bid twabawa nembira byange kati muloze ne ku World Cup y'engule gye mutalabangako olunaku luba lwa Sunday engule ebeera ya misana tuwaliwo kwekwasa enteekateeka zikolebwa okubeera nga abazadde mwana mugenda tambula n'abaana nabo bagenda kukolebwa enteekateeka yaabwe bajja kubeera nga balaba engule naye ng'omwana wakooyeramu katono ate ye wagenda kubeerawo tugenda kujjuza ekisaawe ekiramba ekya Nimrod kye mumanyi kyonna kijjule bouncing castles ze mutalabangako ng'omwana azannya paka kuwulira bulungi ku mulundi guno so si kuwulira bubi. Kale tuliwo Muledwa Ashirafu tuliwo Muledwa Ashirafu tumulwanirira obukadde buna tuli wa Muledwa. Muledwa mu Buganda wano bwe wabaawo obuzibu mu kitundu ne twagala tuyite abantu bonna bajje badduukirire bannaabwe tukuba engoma gye tuyita erinnya ki? Engoma gye tuyita sagala galamide nekigaana aterezemu engoma eyitibwa nekagaana omulonda mbalabula musanye musigale wano kakati omwana bwolemu akabuuzo bwe kakati obeera kitegeeza ndi ku final wano tibeerabirirawo obubuuzo bwe buti katuweereza omuzindaalo naye afuna ekikye tuliwo engoma ekulemye tukuba engoma gye tuyita gwanga mujje tuliwo ate bwe wabaawo omulimu gwe twagala buli muntu agwenyigiremu nga tugukola tukuba engoma gye tuyita sagala galamide obubonero busatu bweyanzanyo ne tuddayo wa Muledwa. Muledwa ffe bwe twali tukula bwe tuti bwe twakaza olulimi twagambanga nti koyikoyi otyo kabiddiba kabinnyama kalungi mu kyuzi
ekikajjo obubonero 3 beyanzanyo ne lulyoka tujja ewa mwana muwala Nakato Emily bwe tutiffe bwe twakaza olulimi mwe mubeera mu kuzannya computer games olulimi kibuvudde twagambanga nti koyi Yes. serengeta wammanga awo olaba abasirikale bakukwate Sebo yabasere abeera sere obubonero 3 bweyanzanyo se aya tuli mu lulimi oluganda n'empooma yalwo basebo ne banyabo tutuzanyisa twajja tumazeeko bannaluweero tubagamba nga bwe tubagamba owatutuusizaako ebyambalo omwaka guggwa tutuuseeko ebyambalo ositule essanyu lyotagenda nako ojja kulaba bulabi Christmas ng'ekunyumidde n'omwaka ng'oguyiseemu naye nga kiva mu kubeera nti waliwo emikisa gye watuusizza ku muntu omulala twakulaba ddi ne tukuyamba bwe babuuza omwana wa Katonda n'abagamba buli wayamba omuntu bw'ati wali oyamba nze lwewayambaza lwewawaayo ekyambalo kyo ekooti yo gomesi yo oba sikaati yo simba lwe yalangirira olugaba lw'ebyambalo wali toyambaza muntu weeruweeru wali oyambaza nze bw'oba onyikidde labikako enkya wano ku simba ojje tuleetere ekiteretebwa ekifuluusi ky'engoye ne bw'onooleeta kaveera tujja kwaniriza kasita zibeera ng'engoye ozireese naawe obadde okyazaagala keba essaati keba empale so si nti obadde ozikooye olw'okuba emu yababirira emabega erimu ekituli ogamba ate naye no kanjejjeko nedda si gy'oba oleeta bw'obanga eyo gy'olina gy'obadde oteekaoteeka okuleeta gwe tojjira ddala ne tujja tuli wuwo muledwa Ashirafu ne tukugamba muledwa Ashirafu baminisita bonna baba ne minisita ate abasingako baminisita bonna babeera ne minisita ate abasingako oyo mu lulimi olufuutifuuti bamuwa ekitiibwa ky'obwa prime minister naye prime minister bwe tugezaako kigandawaza mu Luganda gwe tuyita yabakulira baminisita bonna muledwa nno obuntu bukutandika okutaayiza bakulondi siwali kugira bakulondi Sebo bamuyita Saabaminisita akabonero kalamba keyanzanyo se akabonero kalamba kati tuli wuwo gwe ne tukubuuza omukulu w'essomero n'omukulembeze w'essomero ani abaakulira munne Sebo abaakulembera munne ye mukulu w'essomero omukulu w'essomero n'omukulembeze w'essomero ani abaakulira munne omukulembeze w'essomero omulonda mulonde tulabe oyo aba mukulu w'essomero ne kagaana mwenna ne mbakwasa omutujju abantu abaleete tugenda waani muledwa Ashirafu wuliriza waliwo omuziro gwe bayita engadya erinnya lyagwo eddala gwe bayita engadya guba muziro ki ogwo engadya mulonde muledwa etalonda oli alinga eyewooma weereza eri omuzinda bwe munaba muzeeyo Seeguya ajja kubuulira tugende omuziro gwe bagamba nti gusimba amakanda guba muziro ki ogwo Sebo ebankima nedda Sebo ebanjobe mulonde ebanvubu nedda ebanjovu ebeera njovu kati ngenda kuwa akabonero keyanzanyo Sebo toteebye buteebiggwe gende omuzindaalo guli wuwo abajjwa bayimba oluyimba
nga bagenda bakuŋŋaanya ebintu mu lumbe luwedde. Ese bayimbira mu kisolo ki mu luyimba olwo? embogo. Obubonero busatu. Bweyanza nnyo ssebo. Weereza wali omuzindaalo. Ekikolwa ky'okuŋŋaanya ebintu ebyo Ese abajjwa bye bakuŋŋaanya ese kye bayita batya? Kye bakola ekyo kye bayita batya? okusolooza sebo. Nedda. Bakulonde? Ese Kwata omuzindaalo omulonde. Sebo kiyitibwa okukooza. Okukooza. Akabonero kalamba. Bweyanza nnyo ssebo. Kwata omuzindaalo guli wuwo. Ese Ogenda kumbuulira luno olugero. iye Omuze gufiira ku mugumba. iye ssebo. Omuze gufiira ku mugumba. Iye ssebo. Omuze kyeki? Omuze kiyinza okuba nga ekintu ekyakulira mu muntu kati ng'obubbi ate kisobola kumuvaamu. Ekintu ekyakulira mu muntu nga kya ngeri ki? Omuze ng'empisa. Ate empisa zifuuka omuze? Omuze ekintu ekibi ekiba kyakulira mu muntu ng'okubba. Kati awo ngenda kuwa obubonero. Bweyanza nnyo Ngenda kuwa obubonero. Kuba togambanga muntu nti omuntu yakuliramu omuze gw'empisa. Kwata omuzindaalo. Oba empisa y'omuze. Empisa y'omuze. Kwata omuzindaalo tugende. ese Wuliriza. Ezivaamu omukulu zangaala. Njagalayo ekigambo ekyangaala. Ekyangaala kyeki? ekyangaala tugeze okuleka enju ng'oggyeemu kateni n'ogirekanga nga buli kimu ekiri munda omuntu ayitawo aba akiraba. Kyekiyitibwa ekyangaala. Ese Olugjamu kateni ng'efuuka kyangaala. ng'etangadde munda. Ono ayagala kulonda. Kwata omuzindaalo londe tulabe. Ekyangaala eyinza okuba oba ennyumba naye nga temulimu kintu kyonna kirimu. Mu nju Yesebo. nga bw'oyingiramu temuli wadde akatebe. Yesebo. Nedda. Nedda. Si butabaamu ntimbe ate si butabaamu kintu. Sigenda bawa bubonero mwenna. Mbafundikidde. Aya, tuli ku Lubogola Simba n'omwami Masembe Twijja Uganda Revenue Authority. Abange mwangu okutiko Gwenkya omutendera tubeere nga tusomoka ekibira kino ekikenenula abakontanyi bwe baba balaba baba kisomose ne bakiyitamu baba bagenda ku mutendera ogusembayo gwe tuyita nviira ku ngule mwattu awo mikono gyombi baba bayolekedde ogiteeka ku ngule. Aya, Seguya Sebo ne tugamba bwe tuti Seguya ndiwo ese ndiwo ese abantu okukola erinnya omuntu n'abeerako ekintu ekimwogerwako era nga bamujjukira si kintu kyangu. ese Bano bengendo babuuza buli muntu bw'omumbulirako kyonna kyonna ky'oyinza okuba nga omumanyiko kasita kiba ekituufu tujja kuba tukuwa obubonero. ese Otyo kaakati Seguya Sebo tubuulire ky'omanyi kyonna ku mukyala nannyini linnya Shamimu Malende. Sebo Shamimu Malende ye mubaka wa parliament akiikirira district ye Kampala. Obubonero busatu. Yanza Sebo. Ne tujje wa Kabiswa. Ese Kabiswa Sebo tubuulire kyonna ky'omanyi ku eyali omulamuzi Kenneth Kakulu. Kenneth Kakulu yemu ku balamuzi abakulu eyali kulira n'agamba sijja kugenda maaso na mulimu guno olwakubanga waliwo byali bitatambula bulungi nabikulira. Yali bitatambula bulungi. Mwami Kakulu y'omu ku balamuzi abali mu kooti esukulumu mwabakola. Ng'ekyolooza kye kimujjukizaako ennyo. Kakulu oyo kye kimujjukizaako. Olowooza buli ali mu kooti enkulu abantu bamujjukira nga balina kye bamwogerako. Kakulu oyo
ye mulamuzi eyagaana ye mulamuzi omu yakiza nti waliwo okubbira mu bululu mu kulonda mu bululu bubbibwa ye nayogera amazima naga nti bululu yobutu byatambula bulungi wejjukira ekyo si ekyamuyisa Seguya Mulonda ajja kunyigira wa mwaze wano kwenyigira wayi mwaze wano kwenyigira nalyoka tujja Kenneth Kakulu y'omu ku balamuzi abaavaayo naawe ensala ye ng'eyawuka ku y'abanne bonna ku nsonga y'okukyusa ekkomo ku myaka n'agamba etteeka eryajjawo ekkomo ku myaka lyayisibwa mu bukyamu. Tuliwo Seguya eyaliko president wa Uganda era nga ye yatuusa Uganda eno ku bwetwaze Apollo Milton Obote kazi yafiira mu nsi ki? yafiira mu nsi ya South Africa. Mu nsi ya South Africa obubonero busatu abawagizi balabiseeko Seguya tulira yakalulu akatonotono gye bali bambi akati tuliwo Kabiswa ayogeddwako President Apollo Milton Obote lwakufiira South Africa n'ebiseera bye ebisinga mu buwaŋŋanguse yali tabimaze mu South Africa yali abimaze mu nsi ki? Mu Zambia obubonero busatu Esota ne tulyoka tujja ew'omutujju yagalula Esota. Esota litema mu kontanyi lyegendereze terikubojja bwe likubojja terivumulwa. Seguya Sebo okutuzza ey'olukugunyu si kutuuza okutuzza ey'olukugunyu enki eŋŋoma Esota oliyiseeko tugende Kabiswa ogenda kumbuulira okutuzza ey'olukugunyu kitegeeza ki? agaye nti eba ŋŋoma naye kitegeeza mbeera ki? mbeera yaku kitindiza nga teteredde bulungi kakati tuli ku makulu tetugamba nti eba ekola etya okugikuba Kabiswa okutuzza engoma okutuzza ey'olukugunyu kitegeeza mbeera ki? embeera sebo ebeera mbeera nga toteredde bulungi embeera yakusoberwa. Kabiswa Esota likutemye embeera okutuzza ey'olukugunyu mbeera ya kubeera mu mbeera nzibu. Esota likutemye Esota litema mu kontanyi aya netuzaako omutujju nazaako tugenda waani? Seguya David Polycarp. Seguya tugende wuliriza wano. Luno olugero lugamba nti siiwemuke malayo. Siiwemuke yafa n'omuko. Siiwemuke yafa n'omwami. Nedda. Siiwemuke yafa n'omutomi. Obubonero busatu. Tugende. Kabiswa obuzadde ogenda kulumalayo naye mu byoboddamu tokoona ku mbooge. Obuzadde buwonya omusu. Obuzadde buwonya omusu omuzadde. Omulonda Seguya omulonda sijja mulonda. Obuzadde bulima obusuutirwa bwe babwagala. Tugende Seguya. Enkumbi omujjwa gy'akozesa okusima ekinnya ekinaazikibwamu kojjaawe eyitibwa etya? Omulundi omulala n'omulala omulonda nedda nakyo ngenda kisigaza kino tunakitwala ku final. Wuliriza Kabiswa enkumbi eyo esuulibwa ku muti ki?
Sebo kitoke kyagonja. Nedda. Katazamiti. Nedda. Kiganyi. Essota lirumbe Seguya yekka pole ono limuleke. Essota litema mukontanyi lyegendereze telikubojja bwe likubojja terivumulwa. Seguya olwasudde empuuta mu kikalayi buto n'asaala bbe bwekya essota n'olisomoka. Tuzeeko buzza 49 Kakongola Ziga. Kale ne tuzaako Kakongola Ziga 49 katono nnyo tuli ne mukulu Masembe. Bano otyo Seguya oze mu kibuzo ki? Mpandiise Kabaka Mwanga owokubiri. Ekya jeje. Yes, ekya Mr. Jeje. Kabaka ki yateeka obwakabaka bwa Buganda wansi w'obukuumi bwa gavumenti ya Queen ey'Abongereza? Nange mpandiise Kabaka Daudi Chokwe. Kabaka Daudi Chwa owokubiri. Mwena muze mu kibuuzo kiva wa jeje. Kabaka eyateeka obwakabaka bwa Buganda wansi w'obukulembeze bwa gavumenti ya Queen mu luzungu kye butuleeta okugenda under British Protectorate yali Kabaka Mwanga owokubiri mu mwaka gwa 1894. Obubonero bugende wa Seguya Polycarp era ne tugenderawo mu batonga banyumya. Erinnya Munedwashirafu Musoke. Bannange obuto bubi. Edda twayambalanga mpale, twayambalanga essaati empanvu ezibikka amaviivi nga tuyiga zino eggaali zimaanyi ga kifuba. Kati awakanze ne Ssemmango nga kitaffe atugaana eggaali ne tugamba owaayi akageri kataliiwo ne tugenda ne tugibba ne tugenda ne tuvuga. Kati Ssemmango kwolwo saamanya nti essaati gye yayambadde tebikka maviivi. Ssemmango nze ne nsimbulirawo eggaali, Ssemmango n'agibuukira. Mu kugibuukira nagenda okuwulira Ssemmango akaaba nti omupiira gundidde obutuuliro era ne kaakati Ssemmango akyanyiga biwundu. Obulenzi buno abaana bato bakwewuunyisa bwe tutuuka ku munyumya w'olunaku buleebereza ddala abantu abakulu. Okiwulidde omulamwa gwabwe guli obuto bubi. Oyo ye muledwa okumulonda genda mu ssimu yo nyiga *210 *20 otekewo 977# nyiga enter ejja kuleetera amannya gaabwe. Londako asinze okuba omunyumya ne tujja ku mwana muwala. Amanya gange nze Nakato Emily. Bw'owona obuto oba owonya kinene. Lwali lumu nga maama waffe atuleka ewaka ne muganda wange. Nga tukyali bato tuyiga buyizi okufumba olwo emmere gye tumanyi okufumba muceere. N'atugamba mwefumbire kangende ku mulimu ngenda kudda nkole ki mbasange. Tukuma essigiri nteekako amazzi ne gajja. Ne nteekako esseppiki ne kanteekamu buto. Ne tudda mu kwegoba ani agenda osiika ki obutungulu. Tuyingira mu nju tusanga ku TV kuliko kakancuuni akaali kasinga otunyumira. Ne tudda muku ne tutuula. Tugenda okudda ng'esseppiki yaseemu omuliro. Naye okumanya nga twali bato nga tutya omuliro twokya. Twadduka buddusi ne tweyongerayo. Tugenda okudda ng'esseppiki ezzeemu ekiro era lwasiiba njala. Maama we yadda yalinga atatulabye. Nange awena. Kale abakulu banyumiza ddala. Abakulu nabo ne banyumiza ddala. Kale olwokuna olwasembayo lwe twasemba okubeera n'olukontana wakati wa Nampijja ne Nakate mu banyumya abakulu. Nampijja yali omunyumya w'olunaku ate mu bato omwana mulenzi Tebusweke Pius ye yali omunyumya w'olunaku. Kakati olwaleero ku Seguya Polycarp ne Kabiswa bo banyumya ku mutwe ogugamba nti ensi Uganda n'ebyewuunyisa byayo. Ebyewuunyisa tebiggwa mu nsi. Gy'oli abalamu nze nali ndowooza nti bwe tulonda ababaka ba paalamenti bagenda tuteeseza naye nnowa ensangi zino balaga lyanyi lyokka. Laba omumemba wa paalamenti omu eyawuumiza munne Agakonde. Kyokka munne gwe yakubye baamututte biwala ttaka. Naye bwe yazeeyo mu kitundu ky'ewaabwe kyakiikirira bawaanye muwaane era ne bamugamba nti ekisanja ekiddako
tajja na kutawaana kunoonya kalulu nange awo neebuuliza nti bw'anaakuba ababaka nga 10 n'abawumiza tebaamuwebwa sipiika wa paalamenti. ebyewuunyisa ku nsi Uganda ekintu kyolowooza ti abantu bagenda vumirira kivumirire ate afuuka awamaani kakati nelyoka ku bakulu ogenda mu simu yo noonyiga star 210 star 20 star nozaawo 98 hash noonyiga enter. Yes, Kabiswa. Uganda ebyewuunyisa tebiggwayo. Tugaa nti kati Uganda koi ennaku zino ebintu ng'ebitongole ekitongole ky'ebyobulimi bw'emmwanyi pamba taaba nakati eriyo ebirime ebikajjo edda nga gavumenti ng'eteekawo omuwendo neguba omuwendo gumu ng'era buli muntu alinda budgeti ne basoma omuwendo guba gumu ogw'emmwanyi pamba naye kati gavumenti ejja kuvunaanyizibwa newa abantu basekirinomu okuba n'obuvunaanyizibwa okuteekawo emiwendo. Kakati abantu buli muntu alina bbeeyi ye abakulu abo abakulira ebitongole. Kakati Abannayuganda bemagaza nga gongole esiba akawero. Waba olina ekitono ofunamu kitono, alina ekingi n'ofunamu kingi. Tugaa nti kakati gavumenti yeddiza ebintu byayo esobola okuba n'ebbeeyi emu erambikibwa abantu babe nga balekera okwemagaza ng'egongolo esiba akawero oba nga okunwa empwanga ng'embwa esudde ekyuma. Kale netugenda butereevu nnyo bano bakoze bwe bati tetugenda kulwawo bw'atyo nno Kabiswa Ronald Lugoma Lukadde omulangira Munnakyaggwe essota lyamutemye obubonero 9 bw'atyo okubonera ensanvu mu obutaano n'afuna obubonero 31 so nga endukusa ye nga yampeewo Nakato Emire bw'etyo nefuna obubonero 12.25 obubonero 43. Seguya Polekapu Eneruma Teboggola mu Nabulenga wali okunana Mama Fina kubonera ensanvu mu obutaano afunyeko obubonero 65 ate endukusa ye Muledu Ashirafu Musoke efunye obubonero 18.25 omugatte obubonero 83. Bwe bityo bwe bigenze era ayiseewo